What is what if I'm done to do better stand alone? What is I'm done to do better stand alone? We are. Ewapeje nakulira kameni wabanga yo musado yayinanga femwenene bobi oyo yali wakarimu kapalanga walabikako bayita wamuna nubi naye ekewunjisa kusembeze yali ayi bobi oyo yali tapo wamusite nanolusa abazungu we bakyala yabakwata ku mikono oletako mugeto erazo okuva mu buto nayagala nyo wekula mbenga bobi oyo nolumuze namsalako namwebuzisa nti okikolo cha bobi gwe yagaba woli kulabele ngaze femu joli funerere kukula mutubulala oberanga mwesimbo Museveni muchawe bobi gwobo gambanga abantu wowe yaye abatulaba abalungi mwenna muje baliko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi ankose ki pulezidenti w'e Masaka City bambi tubeebaza okutulaba tubaagala nnyo abasobodde okgendako ku kyaki nno bannaaye mukoze kyamaanyi nammwe abatasobodde baneeka tubasabire mugendeyo abafunye ebirungi tubayozaayoza nammwe abafunye ebizibu tunyolebwa wamu nammwe naye nga teweerabiranga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa January 2025 tugenda wa King Saha Cricket Ovaawe Lugogo abakuba omuziko okuva gye yatandikira paka wano waali ng'ennaku z'omwezi 7 ku Jahazi Beers wa Mickey Wine tubeereyo tumuwagire olunaku nno olwaleero nno munnaye si lwa bulijjo ndi wano nsinkanye abagenyi bange ndi n'abagenyi bange abasajja bana basinga obungi mubamanyi mwakubadde mumuna gye mubadde mubamanyidde naye balina ne department endala gye bakwasaganya ate nga bansasagge nnyo w'otuula n'obalaba booti teweetaaga kumala mwe abasinga obungi mubamanyidde eri mu TikTok naye nga neeno mu comedy basajja bansasagge nnyo kisaana n'obalabako ku stage nkiba mubalabyeko ku stage ez'enjawulo era mubalabye ngenda sooka nsabe omu ku omu asooke abeeyanjulire nsooke sayidi ki leero bagamba ladies first ate ku mukazi tona birevusi ero kyewa soko bagambye ladies first bagambye ina bire bukatugwa abasooka kasooke kwa tayisooka soko buze ko live at Denix Media abalabi ba Denix Media mujibe baleko gye mutuusaako engalo mwebale kubeera nga mubikwasagana mwebale kugoberera Denix Media mwebale kubeera nga muwagira abaana ba boda amanya gange nze MC White straight away okuva mu baana ba boda amanya n'eddoboozi bampita MC Green okuva mu baana ba boda kyakabi nnyo mwebale kutwagala mwebale kunyumirwa comedy waffe mwebale kunyumirwa TikTok ebintu bye tuzannya ebyo mwebale tufollowinga tubagala nnyo ngaffe abaana ba boda ate tukyabaweereza ebinyuma bingi nnyo tusaba buwagizi bwammwe muteekemu obwesigwa naffe tujja bakolera ebirungi bimwetaaga okay bebo onagambye mbuye ladies anyway banange nno bebo abagenyi bange benyina olunaku olwaleero abantu baagala okumanya tefa bakukyaziza go tukyaziza tuli kwawe nyini maka waba mwavu omugenyi ababa nyini bodas naga lero tulye ku nkoko ate muna sente abagenda ziba ayabazi nga mama nse ne muli ebijanjala ebiba biriwo anyway bebo abaana ba boda bannange betukyaziza olunaku olwaleero naye nga bambi mubawagire ebyakabi babirina content bamulina kati abantu baagala okumanya mwasisinkana mutya kuba si kyangu okubanga muli abantu babiri nga mukola abantu babiri tekiba kyangu kati mwe mwasisinkana mutya era mweronda mutya ne muga katukole duo ey'abantu ababiri kuba tulinga ba Luganda ate duo ebere ifanaganako omwami n'omukyala kakati ffe tulinga ba Luganda tukuze ffenna kwegamba ebitaddemu omwami n'omukyala ebintu by'okkolagana buli muntu amanyi munne
ate tukitwala nti eno business kubanga kyekiringa wona abani mukazi wo ne muyombamu kyogamba wafumba emmere agikumma ayinza okumma anti ayinza okumma eno gyafumbe eriwa gyo eriwa mu buliri n'agamba mye nappa kakati omusajja ono nateekayo gulo omukono oyo naba akuyambye naye mukama katonda neyevunika bwevunise n'akola makansibwa n'oba otenda oyitawa obuzibu buba buzze ate nno emali oba ogirengerezaako kyokola omulumya ogenda mu kinaabiro agenda okuwuyoleka sabbuuni ajja yekka ng'ekisajja kwe jangu mu buliri so mukwatagana mutya n'omwami ono wamanya ebintu byogamba nti muveeyo mukole bizinesi mukwatagane mukole ekintu tekiba kyangu twali tuvuga booda ffenna so awo nga tuli abantu abasanyusa ku stage eri stage gyoyiseeko wali eri nga tuli abantu abasanyusa ku stage ne bagamba naye ate mmwe musobola osesa abantu so ne tucoming up together ne tubeera nga tukola ekintu ekivaamu kubanga ffe twasooka balaba eno mu tiktok gye twasooka okubalaba tiktok ereeta abantu ab'enjawulo nebajjayo naye oluusi baba tebatandikiddeawo baba balina gye basoose okubeera nga bakola bastruggling kuba ffe twasinga bategera nnyo ebiguddewo naddala nga biri ku sayidi eno eya mwami Kyagulanyi twasinga ennyo bategeerera kati ani yayiyanga busikiiti obwo ffenna tujja wamu ne tubeera nga tuyiiya buli omu aleeta concept ne tugituulamu then nebeera nga bivaayo ate n'ekirala abantu balekerawo tugamba nti twali ku sayidi eno ffe tuli baana ba booda era twali tukola ebiboozi bya booda ebyo ebibeerawo omanyi ffe aba booda bagenda okukola research nga ffe abasinga olugambo n'abaweereza emmere n'abatembeeyi n'abasaaluuni tobeerabira abakazi ba saaluuni nga ffe abasinga olugambo kakati ffe twayogera ng'ebyo ebiba biriwo kakati mmwe muyinza okikwata obubiri mugaa twali ku sayidi eri naye si gye twaliko ffe twayogera ng'ebyo kati wali ku sayidi ki nze nali ku sayidi y'abantu anti be baali boogedde ey'abantu gye bamanyi yeya Kyagulanyi ey'abantu eya Kyagulanyi eyo gye naliko wagivaako nkyagiriko ate nze sova ku sayidi y'abantu oli ku sayidi sofa kati mumaze ebbanga kinga mukwata gumukanaana kati jukira tubadde mu booda yaffe nga tuvuga booda zaffe n'okutandika serious business kubanga omanyi mukama katonda akuteekako omukono ebintu ebimu bikyo otuuka n'obireka kati booda tubyanza tuba n'abakulu nga olaba abaami kati ziba VIP mu ngwali eri we tutwalira 1000 nkutwalira 1000 ezo kati bakasimu muli baserebu kati gomanyi serebu okuvugako si era sawa tuseeramu kati musinga vuga bantu bakyala basajja bonna tubavuga naye okusinga naye omukyala onyumirwa nnyo kale ng'ovuga omukyala bonna obavuga n'okunyumirwa tukigwe musinga okwagala nga ggwe okirabirabo nti mukyala oyo lwaki mukyala batugamba mwaboda mugenda musibasibamu bwete naye ate naawe era wonaagivugako okusinziira ku binnya ebiri mu makubo era wonaavuga omukazi ajja kukonyako amabeere nekitegeeza mmwe ebinya omusanyukiro bibeerewo ng'otuuse watali binnya nogaye ngaaluddewo kunkonyako ku mabeere ngaaluddewo leeta akabugu n'ogiramu n'osibamuko n'omugamba weenyweze wano eno kwata mu kiwatu bwoti abakazi abatukozesa ensobi kakati ate balina ebiboozi omukazi ayinza okutula ku pikiyo nagamba okuntwala entebe emitwalo egi kati sawa no musanvu gwa kiro kati mba mutambula mutuuse ekibuye mugenda ntebe nombuuza mami lwaki ogenda ekiro entebe nakangenda boyfriend wange bane mwagala okukamala kati jukira fa ababooda obudde buba bwa mpewo nafawo n'otandikirawo ekiboozi kati oba otuuse zana eyabadde amutwalira ebiri n'omusalirako twalira gumu kitundu oba otuuka kubayita eyabadde amutwalira ogumu ekitundu n'omusalirako ogenda omutuusa gy'olaga ng'omuleetedde bwereere ng'ate gwamwongedde omutwalo nga tokwata ne muzizo kyova olaba bakama baffe tetubasasula ssente za piki abakazi abo be bazirya bazimalawo ekyenkanidde awo
okwatira muzizi ate n'omuwa oluusi ovuga n'omukazi akoze program ne boyfriend we jukira kati ba boyfriend agenda okukola program n'omukazi aba asoose kubira abantu ng'abo babiri kati asooka otuuka essimu ng'evaako so kati olumutuusa agenda okuba essimu nga teriiko nga weeyagala kyova twagala nnyo ovuga abakazi n'omutwala ewaka nobeera ng'ogumaliriza naye munnaye batuvuma nti tuli baana ba boda omanyi munnaye ku nsi kuno wano mu Uganda yaffe bagenda okukola research ng'abaana tuli babika ebi abaana ba boda abaana ba firigo n'abaana b'enseenene agamannya gaffe kakati we bagatuwa abakazi abo ewabeere n'ebbali beefuula batatwagala naye abakazi baagala wa boda jukira ffe tubaamu kyovola twambala jaketi era kati olaba wano gwe tosobola kummanya nga jaketi zino nazijjeeko kati zino jaketi ziri 7 kati goyiza okulaba ng'omusajja omunene kati oyinza okulaba ng'omusajja omunene ngenda okumala okugyako jaketi era bino bye bawozambu n'abakazi abatono balimu ekyama ababoda batulimu ekyama naddala nga tuli mu jaketi batuvumira ebbali naye batwagala agamba ebyo ebikomero birala bijjudde ebyo ebikomero byonna bijjudde baana baffe babasibemu mulekeza akameeza ate bikomeza kazi ebikomera by'abagagga byonna birimu abaana baffe fe ababoda fe abatwalayo amanda fe abatwalayo emmere fe abatwalayo enva goma kye twekola oyo omwana omugagga abeera eri mu ofiisi ze oluusi yagenda bweru ayina pulesa z'emmeeri geno nga weeyagala so ogenda okuddaabiriza agamba okimanyi kino kyanganye tekigenda kudda mwezi mulamba kogwe mamiguma wendi ate nze wendi omwaka mulamba kwasaganya mutya comedy then ne TikTok ekintu ekyo mukikwasaganya mutya wamanya ebyo bintu bibiri byonna byamaanyi ate byawukana kalwakuba abantu abamu ebintu ebyo baagala bifaanaganya ne mu n'ebintu byawufu TikTok kyekintu kyoyiya sikiti ng'enyuma naye ng'omuntu agenda jirabira waka ng'ali mu buliri oba atudde mu ntebe ye yakifiiringe yekka ate komedi ate obudde obwo ng'alina okukusesa mu njogera ebigambo bina ng'alina okukusesa ebintu ebyo byawukana kyova olaba TikTok bangi nnyo we bagenda ku stage buli muntu amutonaga ono gayi badde mmanyi waakabi naye ajja ku stage n'abowa kakati era ba TikTok batono nnyo abasobola okugenda ku stage ne basesa abantu nga boogera bigambo byabwe ate nga waaka waabwe kyova olaba abamu ba TikTok balinga ab'amaanyi naye era watuuka ku stage ate ajja kwogera waaka waaba comedian ate abatalina namannya mwenkana kakati ffe eyo twavaayo kubanga ffe already talent tugiina aye tetandikidde wano ffe tubadde mabega nga ku stage tukugambe nga ffe abasesa abantu oyo ndikati oyo omugagga omulaba yatusaswako n'omwezi gw'emmere wakuba yasasulanga kawunga katoogo ka 10 naye yatujooga oyo omusajja yatutwala mu bwana bw'essebo kusesa obwana covid oyo kyataatukola takusasula yatuteeka ssebo covid yenna ffe twalyanga covid anti yali nsasagge ng'omuntu akozesa ekintu kyonna kyayagala kakati komedi awo ffe kuva mu ntandikwa komedi tumuyina kyova olaba omuntu watulaba we tuba tukola eno TikTok tuba ba TikTok ate we tugenda ku stage tuba ba comedian tubamu balalamu kati ekyo ekintu kisumbuwa nnyo abantu bangi era kyova olaba TikTok bangi bali eyo eno tebajja eno balozaayoko waliwo balozaayoko bagenda ogenda ku stage nga wooca tebaddayo tobamanyi mbuno kati govanga ku muntu ne bamulanga MC n'amulanga abantu ne bakuba enduulu nezikomaawo tebazeemu kusekamu tebazeemu kuba kaluulu nga bikalubye ani jukira ebya TikTok bya effects mani parakwe wowe nyoka amazi so nga ate wali eri effects ziva mu bantu nseko ze ziba effect naye nga ate ekituufu mu butuufu nze ndaba mu bannayuganda era bawagire nnyo bakomediani b'e Uganda ate era mu industry eno gye tulimu bakomediani be bantu abakyasinza okuyiiya ennyo fine omuyimbi akozesa obwongo bungi n'ateekamu n'essente n'akuba oluyimba nekulayiiti naye comedian buli sho gy'akola aba alina okuyiiya ebipya kitegeeza obwongo bwa comedian tebulina kwebaka lwakuba kati ensi yaffe nga Uganda nga woogimanyi
yetaaga kununulwa kuba naye comedian atandikibwako yandibadde atambulira ku miliyoni nga 2 kati ab'amaanyi ennyo abali waggulu nga batambulira ku miliyoni nga 10 comedian kintu kyanjawulo wadde bagamba nti simanya comedy kati ate comedy kati ya business ngazi yagaziya ne gundi bazigula ezo zolaba joko ezo tuzigula ogenda n'ozigula nti buli joko ya mitwala 3 ate egenda kukola bifo bimeka kati lero bakuyita ku tavani luli ne bakuyita comedy store luli ne bakuyita ku Vox ne bakuyita ku Happy Boys ne bakuyita ne walala kati bagenda okuzaayo ngezo sente zo ziweddeyo ng'ogula jjo kyera comedian alina okuba nga ayiya nnyo nga olaba ba TikTok naye ba TikTok kye bayina TikTok oyina kuyiya mboozi kwegamba tebakaka kuseka gwe gifiiringe oyina gifiiringira mu mutima ng'omukazi akuweweeta nga muli mu bantu onyumirwa toyagala kulaga bantu nti bakuweweeta ntandika okwomwenyereke bakulaba omwenya bumwenuga tuli kuki kumbe bakutwala kati emirimu gyonna kubaamu okusoomoozebwa kusoomoozebwa ki kwe musinza okusisinkana muganda wange okusoomoozebwa kwe tusinza okusiŋŋaana bapromota mu comedy bapromota abo balina abantu be bategeera nga bo ekitegeera nti kati gwe omuntu gwe balaba ng'omupya okuwa chance kiba kizibu ddala ate ekyenjawulo ekiri kyova olaba industry eno mulimu bapromota abalungi nga bagitaddeko ettaffaali mulimu n'abagisuula kali gwe kyekiringa nga wonaaba naffe wano gwe mu mutima gwo n'okakasa nti abo abaana ba booda enkya be bagenda okuba nga be basinga comedy mu Uganda kiba kibye yendowooza nfu kati bapromota abamu bayina ekyo ekintu alaba omwana ye kulwokuba amusanyusa ye nga ye n'amulowooza nti eggwanga lyonna alikola ki alisanyusa kakati n'otuuka ne bakukuba ebikono naye nga n'omuntu gwakubirako ebikono ng'omusinga emirundi gyonna bapromota abamu bayina embeera eyo ey'obutaagaliza walaba ate avaayo ate n'amwogerera so senga twali badde baagala endasitule eno ekule woolaba wensobezza jangu ompabula oba onjagaliza si kumpabulira mu kamera si kunjogerako bigambo binsuula kubanga erinnya lino oliraba lino erinnya zibu lya kukola ate olisuula kyangu lwaki osuula erinnya lyange gwomanyi lyavaawa kati tuvuddeyo mu booda tuzze tutoba n'erinnya lyaffe gwe tukusanze ku bbaala y'emu ku lw'okuba oyagala otwawula emitwalo 10 oba 5 oba 2 wabula ate n'oyagala otusuula kiba kibi so twongere ettaffaali ate omuntu yenna owakabi banetukkirize omuyimbi ne waba ayimbi oluyimba lumu naggwako aba yakikola aba alina kye yakola tafaanagana n'atayimbi era be bayita abayimbi abeera mwali mu bayimbi muwe ekitiibwa comedian ne waba yakuba n'avaako comedian ne waba akyaliko muwe ekitiibwa tomujolonga omuzannyi w'emizannyo omuzannyi wa firimu vijja yogerera firimu bannange buli munnabitone muwe ekitiibwa naye tomukuba musuula mujjawo kubanga kati gwe munnamawulire olaba olya ku muyimbi olya ku comedian olya ku munnamawulire olya ku bantu bajjako amawulire kati ate wobalwanyisa obbasuula enkyo ogenda kulyawa ne ku mawulire g'ekiteezi balyako ne ku kasasiro bamulyako neddasewo tetulyayo bale banyogeraga tulya ne kulwasa kame kyogenda okuzzaako naye nga bannamawulire abalungi kati nga ggwe tubaagala nnyo okay bannaye tuli wano ku Georgias bwe tukoledde olunaku olwaleero mujje babapepeta obuviiri abaana ba boda bano bennyini be bagenda okubasala babayiseemu ekigooli nammwe mukiwulire naye nga mujje bambi kamasaaji bakalina ebyana bwe biri ebinyogontolo omutwe muganda wange ne bikuteeka mu bbeere weeriti era mujje ku kalina empya wano ku katale ku kidde nalukolongo ng'agenda ku federation mwenna abasinga obungi mutegeerawo tubirabe bye musinga osinkana nga mmwe bakozi n'abakazi bakazi nabo bizibu ddala oba ogenda okukola show n'osanga omuwala nakuyingizamu ate pulogulaamu ogenda olaba sheefiiridde awo kuyingizamu pulogulaamu ki pulogulaamu y'enkudi
n'abakazi abo kizibu oli akubira ayomba owaayo oliwa promoter kumbe oli ku mukazi akuyingiza mu program so abakazi abo simanyi ng'egyo tugenda vumula kizibu ekyo naye nga kizibu ky'amaanyi gyendi bakutawanyiza nnyo era nze sikyanenya Adamu bino bibagamba Adamu yakola ensobi n'ali ekibala kati usenga gwe wali Adamu obudde obwo nga tonaba kunenya Adamu kitwale Adamu simunenya kubanga olaba nkola nsobi ng'omukazi ayambadde engoye kateebereza atambadde kyokka ng'osiba naye oli omu atajjukira n'Adamu ekirungi baali mu nsaaba yagumiikiriza nnyo Adamu banaye era senga tumutendereza buli lunaku yeetagana kirabo oyo Adamu nze nkubuulira emidali gy'abazira wano tuba n'abawala babiri nga n'abantu abasajja bali mu basatu naye ng'olaba tulookalooka ffena tetuteredde ne gwe balamuli abantu aba mu nsi tewali abalaba ate nga muli bwereere ate kiteebereza ng'olaba akawala akakyali embeerera kuba gundi yali mbeerera Eva n'Adamu yali mbeerera ne gwe teebereza n'omusajja naye abeera mbeerera yalina enkoko ye ate omusajja abeera mbeerera naye bannaye omusoto ogwalumba ate nze nakizuula buli wamu era nze ku Adamu kwe nalabira nti buli wamu wabeerawo abataagaliza era omusota gwabalumba ne gubalemesa gwe gwabaleetera gwe gwabakema Adamu kisajja kyatu kyali awo kiddofe naye bannaye Adamu kyali kireera kati gwe omusota gwabijjawo gwe gwabitegeera bitya tibinyo bwe yali sitaani anyway kakati eyo nga tuvuddeyo buli kintu kibeeramu ebirungi ne kibeeramu n'ebibi kati ebirungi ki bye mufunyeemu katandike n'ono ebirungi sofa twakatandika naye era tulina ebirungi bye tufunyeemu manyi Mukama Katonda akuwa ekintu weebazanga kuba twali bavuzi ba booda kati tukyazivuga naye tulinamu kulinnya kuba kakati luli twali tulina wooteri mwe tuliira nga tutera okulya ebijanjaalo byaffe bampe 2 supu kati tusaba 2 n'ebijanjaalo kitegeeza twalinnyeeko eddaala kati tuliiramu ebijanjaalo naye luli nga tusala oluusi 2 supu emu kitundu supu kati oluusi tusaba ne 3 bijanjaalo kati eriddaala ne tulirinnya Mukama Katonda n'alituwa ate n'ekyokubiri tulinamu abantu naffe betulaba nga mutuufu batubeereddewo era nga wootabayisaawo kiba kibi nnyo kuba kakati nze obudde buno kati nga woowulya gwe bayita promoter Nalis oyo omusajja atubeereddewo nnyo mukono gwaffe gwa ddyo promoter Nalis akola ku Happy Boys ku Vox ne walala naye oyo omusajja abamulaba munnange bamulaba naye musajja mulungi nnyo atubeereddewo nnyo ate yatwesiga kubanga mu bapromota bonna aba Uganda yasoko kakasa nti tumanyi nagamba boda bange nagamba babaana kakati promoter Koso wa Tavani ne musajja waffe naye atubeereddewo kakati waliyo n'omulala bamuta Alex Mwanje naye kati atandise otutegeera kubanga bamugamba nti abaana ba boda bali eyo wansi naye bookya bavuga boda ku stage naye ate we bagenda ku stage bookya ate bambi kati naye yatandise otandika otutegeera lwakuba bambi Mwanje oyo musajja mulungi neffe kyetwamanya abamwetolodde be balina enkokola oyagala kwogera nga ate bano ababeera ku Museveni webagamba Museveni musajja mulungi ya Museveni sibimanyi kakati kaleero oyo naye musajja mulungi agezaako otusembeza comedy store tuliyewa kaleera kaleera musajja waffe era yennyini yatukonekitinga natutwale tokimanyi ndino ne mu Bible mwekiri nga Jesus agamba Yesu nditolituuka mu maaso ga Mukama Katonda wange nga toyise mu nze kati eri nga toyise mu kaleera negwe badde okimanyi nti Alex Mwanje alinga Museveni ate kati obadde obiwakanya kati mumulabire wano oyo musajja mumulabire eno mu makooti mama ate befaananako akawalaata kugambye okusemberera Alex Mwanje obanga agenda mu State House mama osobola okubira kaleera amasimu 9 nga tannaba kuteekayo nakamunema omukulu tannaba kwetereeza kati n'okubirawo abadiridde kaleera kaleera muna omukulu kakati tannaba tegeera okubirawo okubaloola ate munange ebintu bizibu oba ne Museveni waali ogenda okutuuka ku Alex Mwanje nga gaaya ali simple ebyo bamu abaana ba booda
bannange nga mukola bulungi mwebali kyabawaamu mugende mulinyeyoko atuwa atalina tabbu atuwa ate buli gola buli wetukolayo sente bambi agabira ddala kubanga buli ogenda okukola ku comedy store show deal okomawo landlord n'omusasula boda baba badde bakubanja wiiki n'ogisasula Alex Mwanje bambi kyakola kyamaanyi era kutafali kati nze kankubulya ebino ebigambo bijje kunze mu industry ya comedy abantu abalina amatafali ga comedy Alex Mwanje Nalis promotion oyo ayina na Tanulu Alex Nalis promotion Nalis oyo gwe ngambye wa Boys Vox ono mulala bamwita Kasalobu weyo nansa nakati yabuvaamu komita kya mutegeka omulala bamwita Kose owatavani Woods abo be basajja mu comedy abakutte comedy wa Uganda bwe bati ate be basitudde ebitone bya comedy era tubaagala nnyo Mukama Katonda abawangaze nekirungi ekirala ekiva mu kuba nti n'abantu bakumanyi edda twavuganga boda ng'ogobagana n'aba trafiki osegeera oba omulengera wali eri n'okyusa piki nekubawo naye kati olumusanga osegeera biba bigonda bugonzi kwegaba byebimu ku bye twafuna edda kati n'ekirala edda eri gye twagulanga wagendangayo tebakumanyi ogula bamalaaya kati nga bamalaaya bakuseera naye kati abakumanyi agamba kale ngenda kusalirako gera kumpa 2-5 kwegamba neyo gundi nayo ogula basayidi ki ogulabaawo ntera gulawo mundeba ku kkubo byagondamu kati Tanulu ya mmeka Tanulu yekyati Tanulu togimanyi bwatoli professional mugula so konsomese Tanulu togimanyi ate firiji nayo si firiji ya mmeka firiji yosio ya nyogoge nnyo aludde ku kkubo nempewo yamuyiseemu dda abo bintu byakwetetenkanya atandikira ku bbiri lwasa ate naye abeera ayagala kabugu bamalaya nzikimala nabeesonyiwa nze malaya yanyiiza nagendayo beetundira kati omu n'agamba ze saagala gasajja ganene nagakoowa kati komulala oli mutono wulira koomulala nampita naŋŋamba nze ate kubale kwenfiira wamma jangu tugende ne tugenda bambi naŋŋamba badde wakuguza 5 n'engeri gy'oli munene ate benjagaya ddala ojja kumpeezi nya kakati mune tutuuka mu luumu zaabwe njijjako jaketi yasooka njjako ey'okubiri njjako ey'okusatu njjako ey'okuna kati mma njjako ey'okutaano ngenda okuba malaya abadde yambudde ayambala naŋŋamba nze ntwala basajja banene lengera nze sirya busajja butono se bunanguba nanguba kyenda kibadde kigeze jaketi naye nze bamalaya mbaagala omanyi lwaki mbaagala kati olaba oyo omukazi oyo omukwana agenda tandika okulingiriza obeera onyumya n'omukazi najja okola ki naye awo kyokka malaya wakulaba ova eri ne munne agambye anko okuse oba nkwongere kwegamanzi kyekisinga obbanjagazaako tebalina bbuba kati oba tokkuse akongerako tebalina bbuba okay kati lwakuba era tomupapirako wogenda tolina sente ovaayo tumaliriza kyakututte anti babeera babala kabanga kalimi kasaawa abeera wali eri kati mita yongeddeko 7 8 abalira moto babeera ne calculator yawo akujja onagamba nze sera kasoma 10 naye ogenda okuva mu luumu ye ng'omuwadde gumu kitundu bubadde ki bwakozeseo buli kugiramu oti agenda okulaba okanudde amaaso nedda lindamu kakati nno jjukira abasajja tukanula amaaso awo tuba tuliko emmandwa kanyongeremu 10 oba akagira oti ogenda okugira ati ng'akubbyeko emitwalo gyo ng'ebiri oba gumu kitundu n'ovaayo mulogi naye nga waguze weezi kale mbaagala nnyo naye kale ekisinga obbantamyako balina oluusi batusudiyamu oluusi obeera wali naye ku kkubo n'agamba anko gwagenda okubeera gwasoose gwagijjeko embuzi nogakale awo ogende ku mbuzi ogenda otuuka eri omaliriza agamba teekaawo wansi mu baketi ogenda olaba baketi ate ejjudde kondomu bannaye n'ogamba naye nga bannaye tukyalina abaana ba boda b'emboozi ze balina ezaabwe teziggwayo aye teziggwa amalojja kakati nga tuguze ku saidi ya tiktok mugikola era abantu bangi bemukoleramu challenges muntu ki challenge ki gye mwali musinze okukola nga eyo yo yabafuula basajja abanjawulo oluyimba lwa Sensia hit and run olwo
lwali do opena lwaggulawo kubanga luli miliyoni kati mitwalo baana kugamba lwakuba neluggulawo ebintu byonna nalabyeko n'akasidikivooko kala abalala banta mabeera gabanta mabebi ate yansanga bakankyawa kugana nempuliraawo nenjagala nkivume nze sirina mama w'abaana emyaka gino owase kati abakazi bonna ani anaabalyawo owase emyaka gino omanyi abakazi bakuteekako egondi ku ssaawa nnyankwagala ate siba omukazi akuteekako etteeka naggamba ku ssaawa nnyankwagala wano ate nga tuli mu kikolwa n'omugamba kati wemba siriiwo anti olwedde nze nja kuba ndi mu kikolwa n'omubuuza ate ojja kuba okikola nani anti kyova olaba nkugambye essaawa nnyankwagala wano kitegeeza akuteeka ku puleesa asanga bakankyawa neŋa n'ogituulamu mwali musisinkanyeko principal Bobi Wine yatupostingako ko naye era amasanyalaze gaba ganjawulo principal nga postinze principal kimanyi yampostinga emmere yannema okulya yatuteekayo waggulu n'atuwanika kubanga natumye emmere wali eri nzijukira nali ntumiza enkoko amazima ga Katonda mugulu saagirya nawulira nga nkankanirira era nze ne posti eyo nagikolamu ekifaananyi gye kiri ewaka nakiwanga lwakuba oluusi enkuba ekikubako omanye enjo yange etonnya naye nga nakiwanga oyo omukulu amasannyalaze alina maanyi era kati kyolina okumanya okuva oyatuwanika ne tutandikiraawo olaba ne tutandikirawo okwambuka mpaka essaawa ya leero era kyova olaba abantu abalumbagana principal bakkirira bukkirizi anti kubanga ye awanika buwanisi kati gwe w'omulumba n'omukoonako bw'oti omusajja oyo Mukama Katonda omanyi alina ebintu byagaba w'otamuggyako mukisa oyinza omuggyako ekikolimu anti alinga eribba munda triangle omutomera ng'oyagala mussa wansi kati olaba bashibaaka kato kati bamuggyako ekikolimu kakati abamu bamuggyako omukisa abandi bamuggyako ekikolimu kakati ba Edi Mutwe bamuggyeko mukisa bashibaaka kato bamuggyeko ekikolimu kakati ebintu bwe bityo oyo omusajja kati gwe tya nnyo omuntu asobola olinyisa omuntu ennyonyi nga talina passport gwe omuntu ali omulabye kakwenza okimanyi nti nno yava mu komera nga passport bazikwatidde mugondi